nga tonna wasa mukyala yenna nga mukyali wano mukwekwana simanyi mukyali mu vibe tunule endowooza ye ku byenfuna eryetya emboozi ezo azagala ozogerako oba ne bwabanga mwami mubuuze nti waye okunkwano nkwanye ndabika bulungi yes naye ku byensimbi tugenda kutambula tutya. You need clarity on finance. If you don't have clarity on finance mugenda kulwana mugenda kuyomba mugenda kwecha ntulingi ezo zemboozi zetugenda okuba nga tuli mu man camp wali ekyokubiri tulina kye bayita insecurities. Abasajja balina insecurities, financial insecurities. Mukyala wange waba afuna sente okusinga nze ngenda kubaawo ntya. Mukyala wange waba w'amaanyi okusinga nze ngenda kukola ntya. Tulina insecurities eziri sexual. Nti essaawa zino gambe bandi bali abakola ki ba shukura hapo abo na bashukura bava ku insecurities tulina mu society ng'abasajja nti ne twagala okuzimbya ndi mutono nnyo ndi mumpi nnyo ebyo byonna insecurity mu kampi yaffe tugenda kuba ne ba sex experts okutunyonnyola. Is it about the size and the length or is it about the tool to be used and the usage? Byonna tugenda byogera all those insecurities of men. Twogere ku financial portfolios ez'enjawulo ne investments zetusobola okukola abasajja. Omuntu yenna bw'aba ayagala okutta omusajja ng'otuuse mu myaka 6 kyakola ekyamangu kukwata nnyumba yo gye wazimba ekyanja n'agamba amukwano tugende tugule ematugga tudde ematugga. Ematugga tolinayo bw'omanyi ku myaka 6. Ematugga tolinayo bantu balina mboozi naawe bw'owitharinze nabo nti ntambule ngende wa mwana wali kati kikwanguyira okufa kuba otuulaawo wekka weebale nnyo baneiba bajja lumu na lumu. Ate era abaana betuweerera bw'obalaba omwana yenna bw'akula because abasajja tetuli present abaana ku graduation bagamba mukama musaba maama simanyi kyakwebaza naye nga maama fees zonna zo yawangayo taata yazimuwa naye olw'okubanga tewalinga nze buli wemba nsasula fees Mandela ne muganda embagamba fees zammwe zizino so njagala mama bwazitwala uzisasula nga bamanyi nze nakoze eki anti kiche nabaga nti nze bendeeta omugaati nenkomawo ne mbabuza naye mwalidde ku mugaati gwe naguze banga nti nina ejjoogo si jjoogo oteeka bagamba mukasuku wakyo gattako nti abaana butabajjukiza kintu ekyo ekirabo kye basinga okuwa ng'okaddiye okuggyako mukyalawo. Omwana agamba omulimu gwe nsooka okufuna ngenda zimbira maama wange enju si taata wange ne maama wange maama wange kati ku myaka 6 mukyala bamukuggyeko bamutadde mu nnyumba empya gw'osigadde eno lobed ya tractor basajja etuyisibwa onotandika otunuulira death in the eyes okufane abasajja ekitutta amangu nti tetulina we tweyabiza. We don't have a venting system. Stress mechanisms ez'okuengage nga tulina ntono nnyo. So we want to meet as men tweyabye tweyuze nti abasajja tuli bajjama, abasajja tetwagala kunaaba, abasajja tetwagala kwongerwako ku ssente, tulowooza tutegeera ssente naye tetuzimanyi, tukola nkole naye tetutegeera ssente. Abakyali batugamba bane mwana tombulya nze musajja wano. Can we get to a level that we become equally vulnerable just like the women? Nti nga mukyalo bagamba leero sigenda kusobola naawe osobola mugamba mukwano leero sigenda kusobola bagulira mmere nsikaamu chikwate muko. Can we get to that level? Anti twagala mwenkanonkano. Can we get to that level? Naffe tukkirize twogere ate n'abasajja tusobola okutuuka mu mbeera ne tukkiriza nti naffe tuli basobya. Can we get to that level? Ng'abantu nakoze ensobi era nsonyiyibwe nga naffe twagala ennyo okunyigiriza because ebiseera ebisinga tuwuliriza with an intent to flip the story that abakyala tubazza mu nsonda tugamba ge yakoze ensobi bambi n'atandika okwetonda ku kintu ky'omanyi kacukungo ntimanyi gwe musobya. Can we get to that level as well? Akusanze n'omuwala omulala n'omubuuza lwaki ontambulirako. Weebale nnyo. Ontambulirako lwaki? Munjogajoga otambulirako lwaki? Naye ng'okimanyi ekyamazima obadde oli mu kutemesa. Can we get to that level? And we start off these conversations. Ng'abasajja ne mu byensimbi abakyala balina obubiina bungi obubawola ssente ne babeerawo. Abaami tetulina bwesimbu ku ssente. Kasuku bw'oweera omusajja munno ssente buli kaseera oteeka omukubira essimu omujjukiza oteeka omuka sinakindi omusiba. Can we start to be honest as men netutandika okubira abeerufu ku ssente nti wampola emitwalo 4 mmaze ozifuna nga kasuku weebale neneeyongerayo okusinga ogamba
Kyamagero gwolowooza ezo ssente ze nnyingi ennyo nira abamanja obutaano tebankubiranga gwe w'ekumi gikwate giweeyo siyo. Can we start to get to that Yeah, level? we need to get to that Abasajja twagala tunnyo mu kuuza boxers zaffe abakyala bagamba zirimu emmembe bwe tugenda mu ttooyi tetweyonja bulungi. Can we start to emmembe etya azikoli mwana muto mu comment bajja gigamba emmembe bajja gigamba. Can we start to be hygienic as men? Abasajja tutandika okwefaako, so tufaanana bubi, tuunya bubi, tetulina batufaako, and every time otuulyanga ensi etuganye tutandika okunywa obunywa omwenge, and we drain ourselves in that. Kati omukyala mani Kevin eriyo nga 25 paka 27. Yes. Etteeka erisookera ddala omukyala tukugambye nti jangu nga nsawo teri mukyala agenda kujja man kambayira anti bayinza okujja n'akajanja zo mwami wange bagenda mugamba ebyekisiru eyo alina okumbeerako nedda teri mukyala agenda kukirizibwa man camp. Tugenda kubeera wadde ba asha bonna bagenda kubeera basajja. The idea is to create a space for men to feel they are not being judged. We are not judgmental. We are opening up a space for men to come and share. Bagambe kino kye kigenda maaso, nze nina obuzibu ku kino, nze nwana ne alcoholism oba drugs, oba nze nwana ne masturbation, oba nze nwana ne pornography. Ba counselors tugenda kuba nabo. Manena ganti nzije naye ne ngamba basajja tebajja kwogera. Tebajja kwogera. Kati gojja sigala. Nze ngenda sigala eno ajja akasuko jagenda otwogereko. Naye lwaki abantu balowooza nti nze mbanja byogera? Anti obyogera. Sibyogeranga obeera wano olumu ng'oli ku show n'ogamba twalina gundi buna ate teyakola nekipune olumu tosiba nino kirwanisa nga bannyo bwino manki ddu wakulira jajjawo nga information agitabuti tolina kye bayita abasajja tugenda bageza information security. Ogitereko otya information? Abantu obawa information yenkana etya, mukyala wo n'abaana bo bamanyi kwenkana ki, bateeka okufuna ku levels ez'enjawulo. Need to know basis, must know basis, should know basis. Byonna bagenda kuba bitusomesa wali. So omukyala kyosobola okukola if you want to come to if you want to come to bwe oyagala okujja mu man camp omukyala osobola okujjira mu mwana wo, oyinza otuweereza mutabani wo oba muganda wo omulenzi oba bbaawo oba taatawo gwe n'obasasulira n'omugamba musasulire emitwalo 4 gokka. 400,000. Just 400,000 because we have 2 nights 3 days. N'okusulayo kulya okwo. Okusula okulya byonna biri okwo. Kati abagala bi extras babyesasulirako kateekawo abayaye bajja naga nasasudde anagange nja crate ya beer nedda baba nomuga nti tujja kusala kutukweka breakfast ne ka lunch tugenda kuwa lunch, breakfast and dinner and accommodation for all those days. Bw'oba oyagala okunywa omwenge simanyi wisiko okwongerako ebyo ebirabo bajja byekudira. So it's 25th to 27th November. That's literally like 2 days. Absolutely. Nga tuli awo nga twogera nga tweyuza bwe tweyongera okwejjanjaba olugambo lunkoze bubi sigenda bbaayo tojja kubaayo naye kiyamba ffe abasajja ate naawe kikuwa okwekuba mu mutima ogambe naye lwaki ntannyo bwino bwino abantu baba bamwetaaga mu bulamu obeera olina omugamba waliwo abantu aba n'ebizibu nga tosobola butanyumizaako munno kati gwe tolina mizibu Kyamagero omusajja oyo ekizibu kyaleese kinene nnyo kati tetuyinza butakyogerako kati nze sijja kujja naye nga mu bimu tugenda okwongera okutangaaza ennyo abasajja bali mu kulwananyo kye bayita black tax eri imported black tax yeriwa nti wawasa omukyala alina black tax. Black tax kyeki kwe kubeera nti gwe olabirira ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ne bazadde beewammwe gye bakuzaala nti omukazi gwe wawasa bw'ajja eno ewuwo gye wajja yafumbirwa olina okulabirira baganda be, olina okulabirira ba siblings be, olina okulabirira bakadde be, byonna ebyo. How do we navigate? Kwegamba n'obeerawo nga you inherited problems. Waliwo ku show ya Doreen ya KFM promo bagikuba KFM omusajja yakuba essimu n'agamba omukazi maama we yamukolera business naye yalumu yagenda okuddayo nga baganda b'omukazi bonna weebali ne bakazi baabwe bali wuwe baagala buyambi baagala kino ekyo kye bayita black tax ate bw'agaana nga bamukolimira
ebyo byonna tugenda byogerako n'abazadde benyini ezo family ezo abanaku be bati abantu babasisinkana lwaki si banaku pasi babeera banaku omuntu obeera otyawo nga maama wo alina ebizibu temwesobola maama wo teyeesobola taata wo teyeesobola baganda bo tebeesobola ebizibu by'enza okubivuunuka n'abagagga ennyo tubivuunuka tufudde ebizibu tebijja kuggwawo naye ekikulu kya byonna abagagga abeera ne structure engaging ebizibu bw'obeera CEO tubeera ne principles mukaaga kwe tutambulira one of it is we prioritize tetutadde ku to-do list leero we don't do that. So ne mu black tax omuntu aba just yeetaaga structure tetukugaana kuyamba bakadde bo tetukugaana kuyamba banganda na mikwano naye tugamba can you be structured ng'obayamba yeyo bagambe anze ekkomo lyange nkoma ku sente zino osukaano sobola mumanyi kyakubiri n'omukyala n'omugamba nti owaayi omuli bubi nnyo muli banako mulimba nammwe omugambirawo okuwaza nkuwasizza naye mpasizza ggwe si kika kyonna mpasizza ggwe leero ne bafiirwa biri ne balwaza njagala nnyambeko abyo bwe bakukubira essimu be my support structure on that lane tetuyimiridde bulungi naffe tetuli bulungi naffe tulina ebitusoomooza otandika okuyimirirawo balo okitegedde kati gwe bw'oyimirirawo balo kimuyamba abeerawo tukomewo naye omwana abadde aleese omwana abadde aleese gemazima okitegedde so those are the conversations that tugenda okuba nazo so ndowooza mubiwulidde Man Cave Camp every Saturday saawa 3 no ku saawa emu paka saawa olumu tugenda paka saa 6 ku Twitter ng'abasajja boogera katulina emboozi gye bayita the baby trap yegenda mu maaso ensangi zino mu Kampala bw'omuwala kasita akulaba nti ayagala ng'alina kyakwagala akusiba lubuto naye waki tebakozesa bupiira awo tujja tutuukawo bwe tunajja okwogera kwe tujja byogerako so next time twogere ku baby trap tujja kyogerako nakyo abawala kwe bavudde okusiba abasajja embuto naffe kwe tuvudde okusiba abakyala embuto omusala omuliro bakuyita kusala muliro nti ekyananga kirungi amaanyi kikyekyekyekye kigonda kisala omuliro okyali wange yangamba olaba kasita abanga azaala luno ayonsaayo emyezi nga 8 n'oteekamu olulala kati buno obuvubuka tebulina we bumusanga oyo omuyimbi yennyini kyeyali akola bakiyita kusala muliro nti omukyala agenda oterera bwati after 15 years nga siini yakyuka ddanga abaana bali ku kyati bazibu nga takyasobola kompitinga nabo naye kikyamu it's not right. Yes, it's not right.